Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 2021 eyali kansala wa Kawempe North ku lukiiko olukulu oluddukanya ekibuga Muhammad Segirinya yalayizibwa ng'omubaka omujjuvu wa Kawempe North oluvannyuma lw'okuwangula akalulu. Segirinya Muhammad swear in the name of Almighty Allah. Mukakuyege yali asuubiza nga bw'agenda okugabana buli nsimbi gy'anaafuna mu paalamenti n'abantu abamulonda n'ekigendererwa eky'okukyusa embeera zaabwe. Tagana ne ssente z'emmotoka ze bagenda okuwa buli mubaka miliyoni 2.2 newankubadde ndi mulwadde ssente ezo ngenda zikwata naye sigenda zigula mu mmotoka kuba nyina akamotoka kange akakadde ssente ezo ngenda zikwata nziddize bannakawempe abali obubi. Era ono yali afubye okutuukiriza byonna bye yali asuubizza nga tannaba kutwalibwa mu kkomera kuba yali amaze okuzimba eddwaliro, okugula ambyulensi 2 kw'ossa okuteerawo abakyala segiboxing eno yagiteekawo mu ngeri y'okubakulaakulanya. Ebbanga eryaddako Segirinya yakwatibwa n'asibibwa agenza okuyimbulwa ng'obulwadde bumubala mbiriizi okutuusa olwaleero lwassizza ogw'enkomerero. Abatuuze b'e Kawempe bagamba beenyumiriza mu kabanga akatono Segirinya k'abakulembedde kuba abadde tabajjuza. Naye kitalo Honorable atubeezezaawo ffe twali bakazi nga tweyiiya bweyiiya nga tetulina basajja naye nga buli lunaku asobola tuwa ekyokulya n'ekyokunywa. Yafa nnyo ku bantu abanaku abateesobola ng'ajja mu kitundu n'abuuza wanaani asinga okuba obubi. Segirinya ye muntu eyavangayo najja n'amuwa kyeyeetaaga. Mu maziga bagamba babadde beetegefu okumuzza mu paalamenti abakulembere kuba babadde bamusuubiramu bingi. Yali atusuubizza amasomero otukolera ekkubo emyalo egimu n'agezaagezaako mu bbanga lye yaliwo ng'akyali mulamu naye kati ebisinga bibadde tebinnakola ki tebinnatuukibwako. Ku kyalo bulamu deputy ekisangibwa mu tawuni kanso y'e Kasangati omubaka gy'abadde abeera eno amawulire g'okufaako olugudde mu matu g'abantu ne batandika okwekuluumulula okujja mu maka ge. We batuukidde basanze amaka ge maggale ne basalawo okugumba okutuusa lwe banaaleeta omubiri gwe. Eno balirwana ba Segirinya bamwogeddeko nga bw'abadde omuntu mulamu nga newankubadde akaseera kabadde katono ke babadde naye. Nnyumiddwa nnyo kubanga mbadde simuwulirako nti oba alina obuzibu bwonna nti oba abadde musajja mubi nedda. Abadde musajja mukozi. Era kyemanya Abakawempe bafiiriddwa nnyo ate naffe tubadde tulina essuubi nti kaabadde ng'agenda afuuse omutuuze w'eno tomanya naffe bwandikedde n'osanga ne byatuyambako ebisinga kaawe. Abatuuze bagamba nabo bamuganyuddwamu kuba ambyulensi ye ebadde ebayamba ku kyalo. Ambyulensi era ebadde etuyambako nga webazze ne paakinga awo abantu bonna babadde balina obuzibu naddala baliraano tabadde mukyamu nnyo. Eno babadde n'essuubi omubaka lye yabateekamu ery'okubakolera ekkubo naddala erya bulamu erigguka mu maka ge. Segirinya oyo namutuukirako n'andaga ng'ayagala tubeeko oluguudo lwe tutereeza ng'ataddemuko ku ssente kale omubaka afaananako bw'atuyinza musangawa nga n'owuwa oluusi tasobola kikola. Ekyokubiri ku njege yatugwako waneeno mu Kyadondo East eya Kasasiro walaba ambyulensi ya Segirinya ng'eyamba mu kutwala abantu. We tuviiriddeyo ng'abatuuze bakyali ku mulyango gw'omubaka. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.